omanyi tewali kinyumanga kukubisa abalabe bo bikolwa gwe mulabe wo n'omusiriikirira n'oba ng'omukubisa bikolwa kati nno kino mwana muwala Sophie Tebbi kyatukoze omwana muwala ono yakoze omukolo era nga omusajja we yakyadde oba kyetugamba yakyaziza omukisajja ewaka ne babeera ng'omusajja atuuka ewa ssenga ne bamulabako mu bufunze ffe abasiraamu omukolo guba guwedde obeera muwoowe obeera mukyala mufumbo mwana muwala Sophie Tebbi gwe mumanyi obulungi mwabadde tebamumanyi ngenda kubanga enteekawo obutambi bwe mumulabeko mubeere nga mumulaba omukyala oyo azzaamu abakyala amaanyi yayogera ku nsonga z'omukwano wali wonna nakugamba omusajja mukwateko ku kifuba mukwateko mu nsingo kwata kawompo kwata mu kiwalatta weweeta ku lubuto nuuna mu matu nuuna mu nnyindo kola bwoti kati nno yamaze n'atuukiriza ebyo bulijjo byabuulira bakyala banne ngenda kubanga mbatwalayo mu butambi naye nga sinaba batwalako mu butambi njagala okijjukira nti nze feesi gy'olaba saagala ogyerabire yenze Shila aditawo akuteesaako updates ky'olina okukola nga toyagala kuzisubwa oyina ku subscribinga kati nekyo se kizibu kwata ku kigambo subscribe woba omaze okukwatako and of course notification bell ngamba akade akakubeera waggulu nako keyambize kakonemu nga buli video yonna gye nteekayo nawe ebeera ekutuukako jangu obeere omu ku ba community members baffe obeere nga okomentinga buli kimu ky'olabye kikomentingeko viewinga videos zilaikinge tuwe omutima tuwe ka like commentinga wansi erinnya lyo tolyerabira tuwe endowooza yo naffe egenda kubanga eyina engeri gyetugatako in one way or the other atera endowooza yo nayo egenda kubanga etuyamba kinene nnyo okwongerako oba to improve on our standards katugendeko mu butambi bwenjogerako ate era tubeere nga tukomawo bubi nnyo right away ngenda kubamba kuba 1 katugendeko mu butambi Wanji mama webale nnyo bali eddala webale nnyo ndi musanyufu manyi mwami oyo twadda kubanga akawera bwange nnyo nga gyenkomeza era kyemmanyi badde bamukuutira okubeera bannawali obutawuliza ebigambo byo bingi era ne kati bigenda kwogera kyemmanyi byatandise dda naye muntu mulungi omulabaze n'abantu yakuzibwa bulungi mukwano gwange ennyo ambeereddewo ennyo bwentuusa ogamba nti kamubaleetere maaso kyemmanyi nkoze okusalawo obutuufu era nkusaba omwami Ssemakula wenkusobyanga okomanga wona tulisite newowa mu maaso g'omukyala gwe Assalamu alaikum. Sila kena inshallah Ssemakula. Nsibye mutabasebo ne bannyabo kansuse muli bulungi mbeebaza mwenna emirimu gye mukola neneebaza buli muzadde aneesize nampa omwana mwebale nnyo mwebalire ddala abazadde ng'oli eyo ng'omwana wo tannaba kudda ku ssomero nyongera okutegeeza nkyalina basary Senior 5, omwana agenda kusomera free. First term. Second term, abeere nga saswa kitundu kya ssente. Munkubireko, yongera okubannyonnyola enamba yange yeyo eri awo waggulu ku bio. N'abaagala okusoma nursing era nnyinawo half bursaries. Munkubireko. Mwami!
wewale nnyo okundaba nga nsirika amazima matuufu nnyinza okuba nga nyina ekintu kimpulani ng'okola naye nga tekirina kye kinnyongerako wabula kintoolako obutoozi omukyala wo bw'aba nga ayina ensonga gy'atadde mu ddiiro ayagala mugyogereko abambi mugamba nnyo nti sooka onninde mmale okomawo bw'okomawo ku mulimu ne weebuzaabuza kwegamba really don't know mainly you don't want to sit down and tutwogereko ebyo ebiba bituluma era mbuuza tubyogerengako ddi sigamba nti tubamalamu maanyi oba kubayisaamu maaso mwami weewale nnyo okundaba nga nsirise nnyinza okwonoona amount omusajja omukodo ne bw'ali gaggawala talikuwa kubanga omuntu omugabi omulabira katono kaalina waliwo abasajja abalabidde bakyala baabwe mu pandemic eno nga banyirira I salute you mwebale nnyo mwebalire ddala beera omwami ali caring ng'ofayo mukyala si musonga za finance waliwo we neetaaga omuntu okumbeerera mu bizibu byange mu kiseera kyange ekizibu nga nyina ebizibu nga ndi sad naye nga neetaaga muntu asobola okumbudaabuda mu mbeera mwendi bw'otyo bw'ogenda okukuuma ttebi mbeera omwami asooka ndowooza embalaza bulungi nnyo obutambi kwebiki ebyabaddewo ku mukolo gwa mwana muwala Sophie Tebi bawe yatuuse bulungi nnyo ewaka ne babeera nga beeyaniriza honey welcome home we bali kulaba abazadde bange we bali kumpeesa kitiibwa era nga bino yabetadde ku mutimbagano gwe ogwa intaneti era nga banne bonna bonna abamufollowinga babadde nga bamaze omuwa congratulations wabula nga ate era ebifaananyi nabyo bibateereddewo musobole okubiraba in advance mulabe ki ekyagenze maaso mwana muwala yanyumye mwana muwala yatese mwana muwala yeekoze buli kimu nawana omusajja munange nagamba banange baby banange honey banange sweetheart yegwe kibubu gwe gwendowoozako era banange gwe mmanyi wano nanzijukiza kali akayimba akagamba buli mukyala ayagala kumuyita mukagundi ebyo bye tunoonya oba okitegeera buli mukyala ayagala kubeera nga bamuyita mukagundi ayagalako erinnya ly'omwami we okumujja mu bangi bagambe nti banange ono ye mukyala wa gundi ono ye mukyala wa gundi ono mukyala wa babi ono mukyala we ebintu ebyo banaye birina engeri gye binyumamu wabula ng'ateera nga tetunnaba kugenda mu kintu kyakyo nakansooke kuzeeko emabega ku biki ebyaliwo mu bulamu bwa mwana muwala Sophie Tebi ono ngenda bazayo ku katambi emabega kati nno nga kana akatambi kagenda kuba kagula amatugo olowooze ku biki ebyaliwo era obijjukire biki ebyatuuka ku Sophie Tebi nga tanaba kufuna ono mwami gwalina katugendeko mu katambi ako ate era tukomewo yani mpoze erinnya lyembulaye mukozi wa ku radio akola radio show ya mukwano ebino ebyekiro ebyokwogeza mukwano nze bannange Sophie Tebi lyerinnya lye mumanya ebintu byokwogera ebyo wuuyo Sophie Tebi ng'omusajja naye ajja aloopa nga tugaba ni kati mmwe temumanyi muzimu gwe mbadde nagwo mu nnyumba nga tumugamba oguli wa Sophie muzimu oba walaba bubi mwana lwakuba kyeru kinyirira kirabika bulungi n'agamba bannange omukazi oli alina omuzimu gw'obwenzi omukazi oli temulaba kweyogeza ku rediyo nabitya twamusanze naye bamukanyugira ebintu wabweru twamusanze naye omusajja abufulumya bubi nnyo n'agamba nze mugumiikirize ekiwera naye enkoye ekimala netumugamba nena lwaki oswaza muno bwotyo Sophie lwaki omuyisamu amaaso bwotyo akono akatambi kembalaze munange byebyo ebyaliwoko mu bulamu bwa Sophie Tebi era nga bannamawulire bamukuba nnyo ku bitimba ne bamwogerera ebigambo bingi nnyo era mugira bino muli benzi muveri ne mutubuulirira ng'ate mwe mukola birala bekukute n'omusajja oyendera mu nnyumba y'omusajja kati nno ne bireeta mwana muwala Zahara Toto n'abeera ku munne n'avuma n'abeera ku munne n'amwogerera ebigambo n'abeera ku munne n'angira bino n'abeera ku munne n'ayogera biri bannange kambabuulire bakyala banange teri mukyala ayagala kutambula mu basajja bawera. Let me repeat this. Teri mukyala ayagala kutambula mu basajja bawera. Buli mukyala yenna ayagala abeere n'omusajja owuwe omubwati naye ebintu bigaana bugaanyi. Things fail. Ebintu bigaana, relationships fail, marriages do break. Bannange relationship si kyekintu ekyangu okuzimba ate era n'okibeezaawo. Mubeeramu ups and down, mulimu ebintu bingi nnyo ebitusumbuwa nga ffe abayingira omukwano banga abasajja bennyini
nabo basobola okudisappointinga. So bw'olaba mukazi munongo obufumbye buganye, don't come out and judge, don't come out and laugh. Kubanga oli mwana wa buwala, these things that do happen in someone else's life, automatically those things will come to you. Ate fe abakyala, we have the same things, we have the same challenges ezitufacinga. Lwansonga fe abakyala, we naturally made to be loved. Twatondebwa nga tulina kwagalibwa. Kyova olaba mu relationship ffe tusinga okulumwa. Abasajja batumenya nnyo emitima. Osobola okufuna omusajja nolowooza nti aha kino kiwedde, I'm going to move on with Henry anjagala agenda kumpaza. At the end of the day Henry najja nakuzannyako n'atambula. Olwo muno baba nyino bazaalamu abaana nakuzalamu omwana nadduka. So olaba mukyala muno, she has delayed to get into relationship, she has delayed to get married. Don't judge. Totandika lwaki tofumbirwa, oli mukazi mukulu fumbirwa, lwaki tova ku lujja, genda fumbirwa vaawo. Munange nze I do encourage women to settle when they are ready. Settle when you need to settle. Settle when you're free to settle. Don't settle kubanga abantu bakwogeredde osettlinge. And at the end of the day, what gy'ogenda okusettlinga, gw'ogenda okubeerayo wekka. For us, we will not be there. Tetugenda kubeerayo things that will happen into your life if tetwagala kumanya. Wabula tujja kubeerawo nga tukwogerera bwogerezi. Don't settle for less. Settle nga otuusizza okusettlinga. Nammwe abasekerera bannammwe olw'okuba tebagenza mu relationship, ogenda kubeera mugumba, lwaki tozaala, lwaki tofumbirwa. Munnange buli mukyala ekyo ekintu akyagala. Era omuntu avana kugamba takyagala abalimba batanaba bakifuna bufunyi. Naye okusinga okuba mu bubami okugenda olw'okuba olina pressure alinzeeko asinga. So congratulations Tebi, kansubire bonna abakusekerera obataddeko stop, obataddeko on end. Ebyokwogera bigenda kubanga bibaweddeko ate bagenda concentrating ku kiki ofunye olunaku olwaleero. Yenze Shila Adita Kamanye kiki olowooza ng'okomentinga okomenti zonna ngenda zaniiza igwe commentinga comment yo tugenda kubanga tugiyitamu. Teweerabira subscribinga bw'oba obadde tonnaba kusubscribinga ya subscribing edda. Nkweyanziza nnyo weebale nnyo okutwekumirako wabula ate akadito kerabira kakulu nnyo kakwatemu video zonna ezijja oleme kubeera ng'osubwa. Imbaagala nnyo. See you in my next video.